bulijjo invumirira abatoloka naye muganda wange gwali mu kiyumba bw'oba olabanga embeera togenda kugisobola ng'olaba buli kimu okikoze kiganye ogezezzaako you've really tried your best okulaba nti buli kintu okireka kikole ogezaako okuteekawo connection between you and your boss oba between you and the people you're working for ng'olaba embeera tekola ng'olaba buli kimu kiganye buli kimu osikabusise muguwa ng'otuuse n'embeera okulaba enti nno wejjusa olwaki wajja okumukolera muganda wange teeka wansi ebikola dduka otaase obulamu togumira kutulugunya togumira kulinda kulaba nga bakutta kubanga bino byonna ebintu twabyogerako ne tugamba tusaba eddembe ly'abakozi omukozi nga bw'abaako okukolera mukama we ali wa ddembe okukyusa n'afuna mukama we omulala ekintu ekyo tebaakiteekamu kati nno waneeno kindeetedde okuddayo emabega nti nno eggwanga lineeno lyatandise okuteekawo amateeka eri mwenna abatoloka era nga bagambye nti nno w'okwatibwa ng'otoloka ogenda kusibibwa emyaka 7 ogenda kuggulwako omusango olw'okuba olirwa naabwe ne batuuka n'okugamba nti nno bagenda kudipotinga olw'okuba nga otolose naye ate mu bintu ebyo bye boogedde tebataddeewo insonga lwaki omuntu aba alina okutoloka kubanga nkimanyi omuntu ogenda okutoloka nga buli kimu okigezezzaako kiganye ogenda okugamba nti kati wano kanziruke ng'olaba kyekyoka kyokka kyosigaza okukola kyakutoloka obeere nga osevinga obulamu bwo ensonga ezo tebazogeddeku wabula batunuulidde kiri gwe tunaakwata nga atolose gwe tunaakwata nga adduse okuva ewa mukama we ogenda sasula obusuulu tugenda kukusiba tugenda kudipotinga ebyo byonna tetugenda kubanga tubigaana naye lwaki temwogedde ku nsonga ezituleetera okubaddukako ensonga ezo mwandibadde muzogerako companies nyingi nnyo zitandise okuteekawo amateeka ku biki ebigenda okukolebwa kwabo bonna abagenda okuba nga bakwatiddwa nga batolose yenze Sheila Adita nga sinaba kweyongerayo subscribing ku YouTube channel yange nga weyambisa link eriawo following page eno wabulanga ne ku TikTok gyendi kwata ku kade akali waggulu so that buli video gyentekayo togenda kubanga ogisuba ensonga z'abankuba kyeyo tezirigwa ziringa ezitandika obutandisi lwansonga buli lunaku tubeerayo n'ekipya kye tuvumbula buli lunaku tubeera tukomentinga tubeera tukaaba tubeera mukwewuunaganya tubeera tuli mukubanga twogera ku nsonga ezituluma ne watabaawo kikolebwa nze okuva contract we yasainingibwa ngezezzaako nnyo okubanga I do go back and revise mu mateeka ago ge bateekako omukono agagenda okubanga gayamba omukozi nengendako ne ku mateeka agayina okufuga mukama we nga ndaba gali very weak ebintu byonna nga we twabyogerako bye twagala bibeere mu contract ne bagana okubiteekawo kati gwolowooza ng'omukozi agenda kukola atya ffe twabagamba nti no omukozi kyasinga okwetaaga naddala bamaid beetaaga security of which security mu contract temwajogerako ne twogera ku respect egenda okubanga eweebwa both omukozi teekako ne mukama we and of course you know omukozi awa mukama we ekitiibwa kyekigana mukama we okuwa ekitiibwa eri omukozi ebintu ebyo temwabyogerako ne tubasaba baani be tulina ocontactinga in case omwana ali mu buzibu yeetaaga obuzibu abantu abo temwabu batugamba teekako n'ennamba zaabwe temwazituwa kati omwana we yesanga ng'ali mu kizibu ali mu very tough time yeetaaga okuba nga ataasibwa woba oliawo mwagala akole ki ansi eri emu yakudduka so wano mbagamba baganda bange si nti mpagira ekintu ky'okutoloka naye weebanga ye solution yokka gy'olina nga kyosigaza kyokka okubanga otaasa obulamu bwo ng'olaba okutoloka kyokka kyekigenda okukujja mu mbeera gy'olimu muganda wange dduka nga teweebuuzizaako muntu yenna dduka obulireyo nga tomaze kweroopa dduka obulireyo nga tomaze kubeera questionable by anyone lwaki oddusi kubanga ensonga eba ekuddusiza gwoba ogimanyi ate oba tugezezzaako okusaba obuyambi ebintu we biti bibeere nga bikoma bonna beesuuliddeyo gwa nagamba idduka wakiri bakuguleko omusango ogw'okudduka ddani okukomyawo nga oli mulambo nkuddiramu dduka bakuguleko at least omusango gw'okutoloka ddani okukukomyawo ng'oli mulambo ekyo kisingako essaawa nyine ezino buli omu kutaasa bulamu bwo taasa obulamu bwo kubanga mumaze okukitegeera no one agenda okulwanirira obulamu bwo no one agenda okutaasa obulamu bwo no one agenda okubeerawo mu bulamu bwo mu mbeera enzibu okuleka gwe ng'omuntu ekiba kyetaagisa we kiba ky'olina okukola nga kyakudduka salawo mirapini kwata ebibyo
dduka period.